So abayambi b'omu parliament bajja tuwa enamba, buli namba yonna gy'anaateekamu tugenda kuba tugifuna. Okitegedde kati awo kiba kitegeeza nti ennyumba ya sitaani eba ekwata bukwasi muliro nejja neggwaawo. Naye nga mwebale kye mumukoze mumubuuzizzaako naye nakkiriza. Anyway, leero ziri 3 omwezi gw'E11 omwaka gwa 2023. Waliwo bingi nnyo tugenda kubanga tubyogerako, naye katusooke mu bino nga bwe birina okubeera. Oluvannyuma lwa report ey'ekiwanyi gye baleese, tubabanja John Bosco Kibalama, tubabanja Ddamulira be baatugamba nti no babalina, bagenze kutubuulira yeekolera. Ne batubuulira yeekolera ne tawa. Be tutannaba kubasabako, be tutababuuzangako, be bali mu kutugamba bagenda mu diaspora. Bannayuganda, Mukama yatuwaayo alternative engeri y'okulwana okuyita ku mukutu guno, ku mikutu gyaffe gino egya social media. Baali bagibrandinga bubi, Mukama n'atuwa ekisa n'aleeta His Excellency Kyagulanyi n'atutereeza mu layini ne tuyita ku mikutu gino gibeere credible, tuyiseeko revolution. Awo bannayuganda bwe batuusizza gavumenti ya Mwami Museveni oluvannyuma lw'akazito ke babataddeko nga babanja bannayuganda bannaabwe abaabuzibwawo, baabuliddwa ekyokwanukula ne basalawo bafoojinga eripooti bo gye balowooza nti enakkakkanya emitima gya bannayuganda n'ejja n'esomebwa mu paalamenti y'eggwanga. Olunaku olw'ejjo bannayuganda baasigadde beemulugunya nga bagamba nti si bamativu ne ripooti eyasomeddwa akulira ebyokwerinda mu ggwanga Uganda, David Muhoozi, nga bagamba nti ripooti gye yaleese bo si gye babadde balindiridde, ate nga yabeewuunyisizza bwewuunyisa kubanga era si gye babadde basuubira. Babadde basuubira okuwulira bannayuganda abaabuzibwawo nti bali ludda wa, era nsonga ki bamazizza emyaka 4 ku 5 nga tebalabikangako mu mbeŋŋanda zaabwe, nga beebuuza nti musango ki ogwo gwe bazza bo ogubalemesa okuleetebwa mu kkooti nga bannayuganda abalala. Wabula kyababuuseeko eyaleese ripooti gye yasomye yazze tunyumiza bayeekolera nga bwe bagenda mu ggwanga erya Kenya era bali ku mikutu bakalakata gavumenti. Bannayuganda ne basoberwa nti yeekolera si ye muntu omu ku be banoonya abaabuzibwawo, naye ate ye yazze okusoma ripooti eyo gye yaleese. Era bannayuganda ne bagamba nti bwe muba muganya okutubuulira ripooti entuufu ku bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo, kikakasibwa bukakasibwa nti abantu abo mulabika nga mwabatta. N'olw'ensonga eyo tetukyaddamu kubanja bantu baffe abaabula, kati twagala tuwa mirambo gy'abantu abo tubaziike. Era bannayuganda batandise ekkunga bannaabwe nga babagamba nti tetukyabanja ripooti ku bantu abaabuzibwawo bali ludda wa, wabula twagala okumanya ebisigalira by'abantu baffe abaabatta baabiteeka wa, era batadde ku nninga ababaka baabwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti tewali kudda mu paalamenti okuggyako nga bamaze okubawa ebisigalira by'abantu baabwe abaabuzibwawo bamale baziikako, n'olwekyo balyoke basalewo balabe oba ababaka b'opposition badda mu paalamenti oba tebaddirayo ddala. Bwe batyo nga n'abali mu makomera abaasibwa ku misango gy'ebyobufuzi balabike nti bayimbulwa kubanga nabo bamaze emyaka mu makomera, naye ng'ensonga ezibavunaanisa kwagala ggwanga lyabwe, ensonga ezibavunaanisa kuwagira His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bagamba nti n'abantu abo balina okuteebwa, n'olwekyo Mwami Museveni bamutaddeko akazito. Bw'alaba ebimuyinza obuzito nga talina bw'abinnyonnyola bannayuganda, kyasazeewo nti Nabbanja nga Prime Minister eyavaayo ne yeewako obujulizi nti amanyi John Bosco Kibalama gy'ali, ne gwe yatumye okuwa ripooti agisomera eggwanga Uganda, oluvannyuma lw'okuba nti bagikubyemu ebituli, agamba nti abo bo basooke baveewo baleme muwaako obujulizi kubanga bamanyi bulungi nnyo eby'omunda abantu bano bali ludda wa. Bw'atyo Mwami Museveni asayiningidde Nabbanja okumutta ne David Muhoozi olw'okuba nti yezze n'ayanja ripooti eyamuweereddwa. Oyo ye Mwami Museveni, bw'omukolera ofa ne bw'otamukolera ofa. Ebitundu nga 5 ku 7 ku buli 100 byonna tubadde twabyogerako wano ku ASPS Mobile Bible and Politics nga mbagamba bagenda kuyinsistinga ku bantu okuba nga bagenda bweru wa ggwanga. Era eyo confidence gye walabye gyayogeza kubanga waliwo 12 be baafulumya luli
be bagenda okuleeta babalage physically nti bava bweru wa ggwanga okujustifyinga n'okugira ebigambo bye yayogedde nti bituufu. Okitegedde? Era baliko nkusuwa nti olunaku lumu bagenda kubawa abantu bemwagambanga nti baabulaba nti gavumenti yabatta babaleete nga bava mu diaspora. Kansooke ntereeremu olwekyo. Now, obunkenke buli mu State House olwa batandika ebintu bino nga balina bye babala. Baali balina bye babala era Honorable Mpuuga naawe olwaleero beerako. Tugenda kubiyitamu byonna. Kati baamaze naye Museveni yatuuse n'ayomba era n'anyooka, alina be yanyookedde n'ababuuza lwaki mwampa amannyo okugasoma ate ng'abantu tebaliiyo. Mwandimbuulidde lubereberye ne siboogera ne sibasoma. Mwagenderera ki okubanga mwampa amanya g'abantu abataliiyo nga mumanyi mumaze obbatta? Awo Museveni waali. Awo Museveni yayombe n'abagamba mulaba ekintu. Eiza abantu mmwe muli babi mwagala gavumenti eneegwe. N'abagamba naye nze neekaddiidde ne bwe netta kati nenfa nenvaawo sina kyensalwa. Naye mujja kulaba ebinaabaddirirako nga siriiwo. Muyinza mutya okumpa amannya ag'abantu be mwamala okutta? Kakati Museveni n'abuuza ebibuuzo bino. Mwakola kyaki? Senga abantu basituka kati tugenda bakola ki era tugenda bagamba ki? Ekyokusatu, kati abantu nzireyo mbagambe ntya ku mannya ge nasoma nti nno tubalina mbalina kati ngende mbagambe ntya nti abantu bena bagamba nti nno mbalina mbagambe nti bali luddawa bino mbaleetera bya munda ngera bwe tubadde tubireetanga bulijjo. Mujjukira jjo najja ne mbagamba bamaze okutongoza enkola ey'okuwakisa abakyala n'amazzi g'Abanyarwanda babazaalira abaana abatalina bataata nga bamuwa miliyoni 100 mwaga. Omukyalo omukadde wa myaka 7 bamuwakisizza abalongo n'abazaala kyamazeewo obukadde 5. Abalongo babamulongoosezaamu mukyala wa myaka 7 e Masaka. Saabagamba ne bagamba kati bakitambuze mu makanisa bakitambuze everywhere. Genda Queen TV akawungeeza obirabe. Kati nze mbaleetera bya munda kuba wendi wali ani Waiso yagambe waliwo ebisowaani webiri. Bana abasajja bayinvestinga mu information. Now, bwe bayogedde ne boogera Kayihura n'agamba tufunye ekizibu ekirala ekifulumye abantu n'ayogera nti yalabye akatambi k'omusajja ayitibwa Katabira Sadaati owa NRM atabuusibwabuusibwa kada. Yagambye kada waffe gwe bayita Katabira Sadaati oli gwe mbadde njogerako ennaku zino wa bodaboda 2010 era Museveni yalagidde aweewe ssente baamulaza akatambi ke n'agamba Kayihura ne Gashumba balabe Katabira bamuwe ssente era mu nnaku ntono nnyo mugenda kuwulira Katabira ng'akyusizza ng'agamba nategedde ekituufu wamma abantu bagenda mu diaspora. Bagambye Katabira bw'agaana okulya ssente okusirika oba okukyusa olulimi aveewo ave mu queue ave mu layini. Katabira mu mugambo oyo wakayinda akasongo bube kati kayelinga akapita kuloki oba nze nagenda ofuna zino ennyindu ennungi nga yali luddawo zino ennyindo ze balagira alina kano mu mugambo essaawa yonna agenda. Bagambye aweewe ssente asirike akyuse enjogera bw'agaana aveewo ave mu queue kati amaaso ku lutimbe
ku bibiri agenda kukyusa enjogera, agenda kusirika, ekyokusatu agenda kugibwawo. Ku ebyo bisatu anti leero ziri asatu si kyekyo ogw'11/23. Kati nno owulira bwe bamaze katabira Sadaati ne bagamba omuwa omusimbi ogwo olwagumaze ne batandika okusala amagezi bakole batya ku bintu bino. Museveni bagambye tewali kuleka bujulizi kubanga ekintu we kiraga kipaaluuse kigenze beyond olw'abaana ba social media n'endaba bannayuganda kati gye balabamu politics yakyuse. Ne bagamba bwe bati bagenda kusooka basala amagezi gonna okulaba nga badayivatinga social media eve ku nsonga zino, bakole kyonna ekisoboka. Wabeerewo akasirikiro nga ensonga zino ziringa ezerabiddwa. Bakole kino kyengenda okugamba. Simba waawo akati ako kuteke mu quotations ze twayogeddeko eggulo ba brackets. Ne bagamba bakole batya okudayivatinga social media eno. Bakoleyo kyo kisobola okutwala amawulire nga n'abantu abasetinga peesi ya social media nga balina okugenda ku ekyo. Ne bagamba bwe bati waliwo lwe baali mu kaseera akazibu ennyo nga bibakutte entege n'amagulu ne bajjawo Ichuli, amawulire ne gakyuka. Beetaaga okukola ekintu ekifaanana ekya Ichuli amangu ddala. Bajjewo omuntu ng'agenda kusanyusa bannayuganda bonna naddala ab'enkyukakyuka. Bajjewo omuntu omu alume nnyo aba social media ne bannayuganda amawulire atwale omwezi mulamba ng'ali mu mawulire. Badibeyitize ku bantu ba kategori 2 basoose mu baserebu abayimbi ne bajjayo amannya gano. Kitya nga bajjawo Bebe Cool, kitya nga bajjawo Kenzo, kitya nga bajjawo Ronald Mayinja, kitya nga bajjawo Catherine Kusaasira. Abo bali mu kuba debatingako. Kisobola okusanyusa abantu ne kikola bulungi nga bwe kyakola ku Ichuli. Bebe Cool, Kenzo, jjukira lwe baakuba Ichuli baali baagala kuba Kenzo. Mujjukira nga nkibagamba. Naye ne bagamba olw'okuba baagala kuba social media kwolu, baagala kuba social media ne bagamba nti bakube Ichuli kuba social media ye yali esinze okukwata akati ku byaliwo ate nga waliyo ne demonstration eyali gye organizinze. Full figure tebamwogeddeko. Bagambye Bebe Cool, Kenzo, Ronald Mayinja ne Catherine Kusaasira. Eyo kategori emu ne bagiteeka wali. Abalala ne badibatinga ku Tamale Mirundi Junior, Tamale Mirundi Senior, Nobert Mau oba Kasuku. Kategori endala banoonya omuntu gwe banaakuba egwolokipa yebase yebise bikutiya ebyo ne babuuza Tamale Mirundi Senior, Tamale Mirundi Junior, Nobert Mau oba Kasuku. Ani gwe baba bajjawo kwabo. Kati debate egenda maaso eyo. Gwe banaasalawo gwe banajjawo kwabo. Naye ekibuuzo lwaki bamujjawo? Lwaki baagala tuve ku kino? Lwaki baagala tuve ku kino? Baagala bwe tumala okuva ku kino ne kisirikamu omwezi. Okusinziira ku bwe balaba politics walaga. Bwe bamala okutuugulamu bwe bati bajjewo Nabbanja ne
David Muhoozi. Bajjewo Nabbanja ne David Muhoozi bajja bategekera olukuŋŋaana ebweru w'eggwanga babakole nga bwe baakola Nyakayirima. Bagambe nti bye baalidde baabiriiridde bweru wa ggwanga. Oba banaafa nga beereseeko wiiki oba lunaku oba accident naye nga kye baasoose okukola bweru wa ggwanga. Waayi Nabbanja yalumiriza nti alina John Bosco Kibalama, tebaagala kgenda ate mu details zinaddako mu maaso eyo Nabbanja okumubuuza wakijjawa. Tebaagala ono ani David Muhoozi okujja okwogerawo gye yajja gufeeke report gwe baasomye, kubanga mu future bajja kwogera ebyaliwo ebituufu. Kati eriyo bagamba pastor ate lwaki obalabudde gwe? Pastor wandibalese. David Muhoozi awo wooli siniyawo alonda Nyakayirima yaliwo ng'amanya amazima najja n'agabikako n'asigako akazigo. Bwe yamala obbikuŋŋaanya ne bamanya nti ayinza okufuuka ekizibu, Nyakayirima baamuggyawo. Already enkiiko ezijjawo David Muhoozi zitandise. Pastor lwaki obalabula naawe? Nze Gabudyeri. Enkiiko ezijjawo David Muhoozi ezijjawo Nabbanja already zitandise. Ndabyeko ku mapu media omuzikiti gwa Odi Kampala gutwaliddwa era essaawa zino guli under SFC ne Guki SFC ne UPDF. Kati enkya Friday nkunga abayisiramu mwenna mujje ku Odi Kampala musaale. Abayisiramu mwenna mujje ku Odi Kampala musaale. Bannayuganda mwenna mujje tugende ku Odi Kampala. Bino si by'abayisiramu ffenna. Bannayuganda mwenna abantu miliyoni 12 mujje ku muzikiti gwa Odi Kampala. Ebyo nga bikyali awo, Abasoga munoonye ku Kyabazinga. Waliwo ekintu ekyatandise ku social media ng'ekyokusaaga. Munoonye ku Kyabazinga ngezezzaako munoonya okulaba nga nfuna ekimukwatako. Wabula kyentegeddeko kiri bwe kiti. Kyabazinga takkirizibwa kulaba muntu yenna na muntu yenna kumulabako. Naye emmotoka za gavumenti ziyingira bwe zifuluma. Abaliyo bonna baggiddwako amasimu, tewali alina ssimu. Kyabazinga ali mu mbeera mbi nnyo. Kyabazinga ali mu mbeera etali nnyangu. I repeat, mwenna abanaasirika mujja kuggwawo ne famire zammwe, naye Uganda Busoga tejja kuggwawo. Ngezezzaako nnyo okulaba nga nnoonya Kyabazinga mmanye ekimukwatako. Ekyamazima nnemereddwa, naye ekyo kyenfunye okuva mu ssakoze ku ssako around him. Kyekyo kyenfunye. Ensonga ziri ensonga nga 3. Twabreakinga amawulire nti omukazi yajja n'olubuto. Kyabazinga ne yeebeereramu. Oluya lwe Buziga tuyida ku Lugaziya. Tewali ku Lugaziya kati. Kyabazinga ne yeebeereramu, omuwala n'alipootinga. Ngeno olubuto lukula nemba ku ssomero naye naawe nga bw'omanya essomero bwerya nange kwe nkusalawo nze. Muzeeyi wange bwe yandaba ati puresha zattuka nenfa. Ngeno olubuto lukula. Kyabazinga ne yeebeereramu. 2, 3 ekyabadde kireese mutesi kye baamuwa okujja okufuna kyonna kiri London.
era ntwala omukisa guno okutegeeza Abasoga mwenna Busoga eri seefu. Maama we Busoga y'abataasa. Buli kintu kyonna ekiri mu mannya g'Obwakabaka oba Kyabazinga oba bamutta be bamanyi yamanyi ne Museveni w'ejjuzi yamutuwaanira Busoga tegenda kuggwawo. Maama we London yayina ebyammwe byonna n'eddamula yagiyina. Nabagamba njagala omuntu ampakanye mbibapositingire. Amataka gammwe gonna ge mulina ag'Obwakabaka agali mu Buganda n'aga Busoga gali mu mikono mituufu. Maama yagayina owe London weewaawo. Mutesi yagenza okujja okunoonya ebyapa nga tewali n'eki. Nze nja kwogera amazima, nze wiisobulowa w'ebintu bino. Sibalimbangako. Buli kyapa kyammwe nkirinako kopi. Naye mwe kati ndi custodian w'ebyama bya Uganda kati. Era buli kyapa kyammwe Abasoga nkirinako kopi. Era bwe nkituusa n'ekiteeka mu mannya ga Eben temuwakananga. Ati mwagamba ndi muyaye wa social media. Kati Kyabazinga ali mu mbeera mbi naye Busoga eri mu mbeera nnungi. Ekyo kye mbagamba. Obuntu oba famire ejja kuggwaawo. Naye Uganda tejja kuggwaawo. Mutesi yagenza otuuka nga tewali kyapa n'eki. Kati maama we London weebereremu. Mbuulira abali wansi, abali waggulu muwulire. Weewaawo Abasoga mbakakasa amataka gammwe gonna gali seefu. Waliwo eriri e Mengo, waliwo eriri e Buziga. Njagala nkubuulire ag'omu Buganda okakase nti bwe mba mmanyi ag'omu Buganda kati toyogera ge Busoga gonna gali seefu. Waliwo eriri e Serere. Njagala muwakane. Kati ebyama byammwe nze mbirina. Anti mwagamba mbuno ndi muyayi wa ku social media. Njogera bye simanyi kale. Abasoga mwekuulumulule mutwale ebirabo mugende mukiike embuga nga mwagala kulaba ku Kyabazinga wammwe. Bwe mumusanga nga mulamu. Nabagamba ebintu bino nga bitandika. Kyabazinga bwe mumusanga mu mbeera ennungi. Mwanguwe nga Kyabazinga tannaba kukisa mukono. Mbabuulira. Bwe mulwawo mwandisanga enjole ya Kyabazinga. Sinze gabudyeri. Abasoga mwekuulumulule mugende mukyalire Kyabazinga mutwale. Muva wala bw'abeekikamu mumukuba musekuzo ku mutwe muva wala afe. Mugende munoonye Kyabazinga wammwe mumulabeko. Bwe mutaweerwa. Jeno megadi go wazina amazina wanongo gamba simanyi mbamba Kyabazinga ngoli mukanzu ne nkubuuza lagata jeno megadi ebintu byozino obimanyi kati yesaawa naye ebyapa byammwe nze mbirina.